could never hide. Kivumbi's riches left behind, a legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Lutaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son, stay true, the world may break. Nga Nelson akusaba Nisha era yamubugamba bulungi nnyo namugamba ono omwana nze mukusaba bw'onondabanga naye teweewuunya mwagala. Nisha namugamba bw'obanga kyoyagala kizibu kazi wala kintu kyo teri akola ki teri abanja teyeesikanamu yadde okugamba nti oba kale ebbuba oba kati tambuuze kati kiki ekyabaleeterangwa bwe babanga ate baali tebeeyagala kale tetuganya abo baleerativu basobola okuba nga balina omukwano naye muli bw'ogamba nti gwe naawe walabanga nga bagira bakisussa ate awo sikitegedde n'amukusaba kale omanyi olabanga nawe bikubuzaabuzizza nze byambuzaabuza naye nga bw'omanyi kale nabiwulira juzi wano nti Nelson yafa ekisinga okunnuma kale kyandifudde ne muziika kati gwe tonnaba kumanya wa gye baamuziika omuntu omutuufu otugamba gye baziika Nelson ye madamu Nisha. Omanyi lwaki ngamba ti ye madamu Nisha? Kubanga oli kazini we tasobola kubanga tamanyi gye baziikaani kazini we era mbadde Nelson. Okay, kale nsonyiwa mu okujjukiza naye nange mbadde nyina kyeneebuuza ng'omuntu zaate ekirala ate simanyi nti gwe ne Nelson mwalinawo enkolagana nsonyiwa mu okujjukiza bwe bitooyerwa ensi bwetowulidde kale naye munnange ekikwambaza ebintu bano waliwo nazaala waffe kyekyaki gundi akamaniro nno kasusse mbadde nsaba kola kyakuleeta lowooza ku bbaawo yekka actually weefuule ng'atandaba simanyi bye wayita omuyimbi olowooza olina kwambala nkunani gundi akamaniro nga kagenda kakola mbadde nsaba tunuulira bbaawo yekka kola kyakuleeta actually weefuule nkitundaba naye nolowooza waliwo atagambwako era ffe bobeera nabo ffe tulina okugambako obadde oyagala muntu waffe gweluyaba akugambako simanyi olowooza okusooka mujja bwe bukulu gundi oli kakulu nkiddamu onsinga actually toddamu nakweyita muto baba kakkana oli mukulu wange omwana kubange
Ompise kuntunulako. Ongambye oyagala kwogera nange. Naye ndaba ontunuulira butunuulizi. Nisha. Onoonsonyiwa. Ngenda awo ne mpulira nga nennyamidde olwakizibwe. Buli lwe nzijukira nti yafa. Kirina engeri gye kisobola asoose kutangaala. Kirina engeri gye kinennyamiza. Era ne nnyongera okukikkiriza nti innaka mayituuna haqqu, okufa kwa mazima. Ddala kizibwe yafa. Okyali ku bya Kizibwe. Oyo nakkiriza nti yafa. Nakikkiriza era saagala kuwulira na muntu akyogerako kumanya kyannuma. Saagala nakuwulira muntu amunzijukiza. Era munnange toyinza kuviibwako muntu wa muwendo mu bulamu bwo, omwagalwawo, owooluganda lwo, ow'omuwendo bw'atyo n'otalumwa. Ate kyogambye nti toyagala naamwogerako, kituufu n'obusiraamu bwakirambika. Omuntu abeera afiiriddwa akubagizibwa obutasukka nnaku mmeka 3 nga kyekigendererwa mu kyo obutanakuwaza, obutajjukiza muntu oyo muntu aba yamukola ki, aba yamugendako. Era nga bwagaba ennaku mmeka 3. Lwakuba nti kuffe mawulire mapya aga Kizibwe nti wadde yaziikibwa dda naye kuffe tulabanga eyakafa. Omunange kibi nnyo era ekibanga kikwennyamiza bangi kibi. Musa, muleke, leka Nelson awumule emirembe toddamu mwogerako. Kubanga bulijjo okumumwogerako nennyamira mu mutima. So kati muleke, toddamu mwogerako. Saagala kuwulira muntu ayogera ku Nelson. Mumuleke awumule. Sorry. Tumuleke awumule emirembe nga bw'ogamba. Awumule emirembe Nelson. Kizibwe. Kati bino bye wampitidde okuŋŋamba. Ya. Mpozi n'ekirala. Mbadde njagala kumanya obanga era nga mbuuza nti Kizibwe bamuziika wa tugende tubakubagize. Ogende gwe naani? Ate naani naawe? Musa, ebyo biveeko. Tolina gy'ogenda kubagiza. Tubireke, saagala kunzijukiza kintu kyonna. Sina gye ngenda genda naawe kukubagiza. Bamuziika ludda? Lwaki tova ku kintu kya Nelson ekyo? Lwaki tokyesonyiwa? Olaba nga wokivaako kikyofiirwa. Tugende tukubagize kuba. Kale gwe oyagala ogenda okubagiza genda. Kakati bakyala njagala okumanya kino kyatandika ne mutuuka okulwanira mu nju yange nga nange mwendi. Kyatandika ddi kino? Mumbuulire kyatandika ddi? Nze wamma sirina buzibu, oyo yalina obuzibu mugambyeko bugambi. Kati njagala munsiigire ekifaananyi. Kibadde kiti? Kiki ekivuddeko obuzibu? Yogera ne mukazi wo aleme kusukka, otherwise kyamutula nnyo. Nze wamma mugambyeko bugambi nti wano waliwo nazaala waffe akyuse mu nnyambala ye nanku. Naye ate Tina, awo nawo gw'okusinze. Kati eno nnyambala bw'eti eyina buzibu ki? Okitegedde maada? Kubanga nze nga nnyinimu
bwe mba sigiinaako obuzibu gwe obuzibu obufunira kati gwe bw'oba olaba nga nze sigiinaako obuzibu ene nyambala naawe kennyini bino by'oyambala bikyuse obere ng'oyambala bwoti kuba nze okitegedde ate kino ekikolwa kye mukoze mulina okungatta temusobola kukola kino kikolobero kye mukoze ne mutangatta era kati gwe tugende mu kisenge ongatte okitegedde Tina naawe weetegeke bwenva eno gwaddayo Tina sooka ojje. Mulungi gwe naye ng'oli bulungi kaakati kyendabya ezo lowoozi naazo mu kyo kinsanyusizza mulwanira ki mu abawala abato nsonga kyebalwanya gwe ne Jackie Jones nsonga kyebalwanya mu abawala abato ne mulwanira mu nnyumba nga ne mama mwali kubanga gwe wali mukwano gwa Walda Jackie mukwano gwa Aizo era babeeranga bati era nze nali mmanyi Jackie agenda kubeera oba nti oba girlfriend wa Aizo naye kati ekinneewuunyisa nti Jackie naawe muli bafumbe wa Ryan kyokka mulwanira mu nnyumba maama muvoola okufaako obufi mwamusindikana mu boys quarter mu abawala abato ekibatuusa ku eryessa kiki mwadiba obwenkanidde awo Onange nno olaba nze sisobola kulwanira musajja onange oliye buzibu mugambyeko bugamba tandise kulwana naye newakuba kumugambako ddala kituufu kye mwakola kyo abawala babiri ne mufumbirwa mu nnyumba emu ku musajja omu nze amaziba Katonda mugulawo Asha siyinza kutuukawo sisobola sikuddiba nno munnange nakuyansi singa sinnaku eno sandize mu bufumbo buno ate sandi kunyumiriza bintu bino naye kambe kunyumiriza emabegako awo nalina ebizibu ebyali bintwala ng'omuntu nalina ebintu bye nali ngubako ebyogenda ebweru naye mu prosesi yogenda ebweru nenewola ssente z'abantu nga nnyingi ebintu ne bifa ate ng'abantu benewolako ssente nga bazaagala era natuuka ekiseera nga mpunya luzira nga bagenda kunsiba kakati owandaba nga nzija wano wawudolede nali mumanyi kuba nali musisinkanyeeko era mwebyo bye twali tulimu ebyokugobako mu kujja wano wawudanga ngamba nti omuntu yali ssente zaffe amumanyi kati munewe nasangira Rayani atandise kunkwana Rayani nga mugamba nina ebizibu byange Rayani nga ngamba ti bizibu ki ebyo nze nsobola obbikumalira Rayani nga munnyonnyola mabanja mukunnyonnyola Rayani amabanja Rayani angamba gonna agenda gasasa naye kapapulizaaka kumufumbira
ate no munange nendaba nga Ryan wabasasudde amabanja gali ekyokumufumbira nenzikiriza bwentyo bwe nzija mu bufumbo buno naye nga Ryan saamusiima. Kazi ogambye sente zalinga mu mmeka? Zaali miliyoni 10. Ng'olinako mmeka? Miliyoni eki? Emiliyoni 9 nga zonna ziri mu mabanja? Nga zonna ziri mu mabanja. Tina, fumba osasula ebbanja lyo. Bannange baaba oli otya? Wendi mpola mposi nga bulungi. Awo kirungi nno. Bw'oba oli bulungi kyekisinga. Omanyi tuli bakulu n'abakulu, oli mukulu wange. Waliwo ensonga emu gye mbadde njagala tuukireko. Naye baaba, nali mmanyi titugenda kugabana ebintu, buli muntu afune ebye, buli mwana afune ebibi. So nno osanga kyandikuyambyeko ne kweno embeera y'okutulugunya okugoba mu nnyumba. Okiraba otya? KULTHUM, muganda wange ensonga ogimanyi nagikubuulira. Omugenzi yayogeranga lunye nti ebintu tetubitematemangamu. Era nange nze nva waggulu nga nkugamba nti ebintu tubireke nga bwe biri. Awo nno baaba ogenda kubonaabona nnyo lwa nsonga. Omufu tasobola tutegeerera. Kati omufu ategeerera atya abalamu? Tasobola tutegeerera ebintu tukyasobola obikyusa. Muganda wange nkubuulire, nze ondaba siyinza kuddamu kwawuzayawuza bintu bye saategeka. Ebintu tubireke nga bwe biri. Naye baaba naawe oli weesibye ku kiraamo, weesibye ku kintu ekyandiyitiddwa ekiraamo ekitalina mu buwandiike. Naye KULTHUM nkubuulire, lwa mulembe guno ensi eyakyuka. Naye n'ekiraamo ne buli kiwandiiko eky'omumwa kyaweebwanga ekitiibwa. Guno omulugube gw'abantu. Omuntu buli budde n'aba ng'ayogera ekintu eky'ensonga nti leeta obuwandiike, naye nga n'ekigambo obugambo kyali kiweebwanga ekitiibwa. Awo nno baaba nze we binsoberedde. Kaakati olwonze KULTHUM waabwe abaana bange balifuna ddi mu kitaabwe? Muganda wange ate awo mbanga sikutegeera. Obanga wagenda okuba obanga ono RAYAN? Ddala kiki ky'ogamba nti abaana baba bafuniramu wa? Nakwata esente n'enziwa abaana bise lwakuba ezize yazoonoona yadda muziwa musajja n'azimulyako. Naye ono omwana bwe yajja n'annyinyonnyola ayizo eby'emirimu gye ne mmuteekamu essente, taganyuddwamu atya nga kati alinnya ennyonyi alina bweru. N'ogamba nti abaana tebaganyuddwamu. Ate ng'era ebintu bikyali wamu. Obudde bwonna oli aleeta ensonga era ne tukwata ssente ne zimuyamba. Okuggyako nga naawe ogenda kufuuka wa mululu bululu. Naye toyinza kugamba nti abaana tebaganyuddwamu. Ate n'abagenzi baba balaba. Kati weewuunye ennyumba eno tuba kubanga twagikwata ne tugiwa RAYAN. Kweno embeera gy'olaba n'atufulumya n'atussa emmanju. Twagadde tetufuluma bufulumi kikomera kino ng'ennyumba yamuweebwa. Naye ebintu olw'okuba awamu kyekikyatuwadde akalembereza osanga yali tugobedde n'ewabweru. Ebintu tubireke bitambulire wamu kuba bituyambira wamu. Lwakuba kale baaba ntera okukkiririzamu naye era siri mumativu. Kusaba obe mumativu n'ekyo kyetuganyulwamu nze nteesa ebintu bisigale nga bwe biri tubiganyulirwemu wamu. Rutaya took what wasn't his to take, left us with nothing but hearts that ache. My own son's spirit won't be